Kooti eno ebairemu abantu bamuswaba olw'embeera y'ekimbe kyesiseba omukambwe. Abala emitambo gy'okuwulira omusango guno n'amyuka kalaani wa kooti eno ono nga ni Waninda Fred. Obaire okuwanisaganya ebigambo wakati w'abannamagango b'embiridombiriri era nga Salaamu Musumba ono nga Nisabire John asaba yakaire asooka yetegereza empapula bamuweere n'omuntu we olw'ensonga nti baidde nga tebasuubira musango guno kuwulirwa wabula tiye John Mugisha Manamateeka wa sipiika Rebecca Kadaga nga kusaba kooti bino edeme kubanga atebiikiriza olw'ensonga nti bazira bwire bwakoonona mu kooti. Some little time to respond to that question. This court cannot be allowed to open a wild goose chase. Once I get you clear, yes, my lord. You cannot perpetuate illegality. Waninda Fred oluvannyuma lw'okuwulisa bano abalagire baire ku Lwokusatu lwa Saasira idda ngenda ku omwezi 22 mwezi guno gwokuna era nga luno ujja kuba lunaku lwa kusala musango guno. Nga kooti eweire twogere ku Salaamu Musumba wabalanga kuba nti musimu n'engeri kooti emugema mu musango gwe olw'ensonga nti abalayidi nga ejja kuwaayo ekiwandiiko ekyeta sipiika Kadaga aidde abeeko n'ebyatebya nga tikuwooza musango ng'okubairewo leero. Titiri mu ssimu na ngeri kooti yeidinda yali kutambuzaamu omusango gwange. Abandi ku bannamagango ba sipiika Rebecca Kadaga ono nga ni Opio Emma okuva mu Okuwa and Advocate Associate yatukobera ku bibairewo olwaleero. For the petitioner to now want to seek to serve the petition that the respondent has, that the speaker has, we believe is actually a wastage of court's time and is delaying the respondent from accessing her justice. Nakubanga Salaamu Musumba byali ku byakwegemya olw'ensonga nti akidde bukalamu nga yamalaira okuwa sipiika Kadaga ekiwandiiko ekimweta mu kooti era yena Kadaga yakiiramu. The speaker is accessible. They need to produce evidence to that effect that they attempted to serve the speaker. That evidence has never been produced anywhere. So you cannot claim that you attempted to serve the speaker without any iota of evidence. And if the speaker did not want to be served, why did she put an answer? Abawagizi ba Kadaga babaire wano ku kooti babaire basiimu olw'engeri kooti y'ekutambuzamu omusango guno. Ife abasoga tuliwo kulwa mama tujja kulwanirira mama waife mama alina okubaawo. Yedukiranga omusango gwa bano gwa bya bululu era nga Salaamu Musumba yababira sipiika Rebecca Kadaga nga ne basaze mu buwanguzi bwe mu kalwa kali ongenda ku omwezi 14 omwezi gw'olubereberye nga kuba nti ono tiyawangula mu mazima na bwenkanya ku Lwokusatu lwa Saasira eidda kooti lwelikwiramu okuba nga ate esala omusango guno. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.